omugenzi Jimmy Muguwa batuliza tugakwita mu kwakwayo kubayisaamu katono nnyo. Jimmy Muguwa ndowooza y'omu ku basambi b'oyinza okugamba abaali bamanyi omupiira ennyo abagusambira ku level yonna ate eya waggulu ddala. Yali musajja musambi wa mupiira omuyonjo, naye bategeezezza tuvudde ku maaso ku lunaku olwokusatu ekiro. Lunaku lwakusatu abamu lwategedde lwakuna ne lunaku yafa lwakusatu. Jimmy oyo mu buto bwe teyakulira nnyo ono mu Uganda, yakulira Kenya. Ewa Uncle Weji yakulira n'asambirako mu matimu ge Kenya agamatonotono eyo. Wano akoma wano mu Uganda nga mu 1970. N'abeera e Mulago. Kwajjukira nti e Mulago eyo walingayo ttiimu yaabwe. Omwalinga ba Jimmy Kirunda abo, ba Tom Lwanga, ba William Kityo, abazannyi abakulira e Mulago abangi. Bulijjo bwe tutera okwogerako wano. Ojje kwa Majidu Musiba gya luvannyuma ne bali abazannyi bali abasooka abo abaaliwo ba Emma Mugerwa abo. Ne kati abazannyi b'e Mulago abasinga bagendanga mu Linti Marketing Board Football Club. Era ne Jimmy Muguwa yagenda mu Linti, kuba Linti waliyo Jimmy Kirunda yali agenze. Baliyo ne bannaabwe abalala baali bagenze mu eyo ttiimu. Jimmy Muguwa n'agenda mu eyo ttiimu ya Linti n'abeerayo kati mu 1973 n'agala okwegatta ku ttiimu ku Express. Nati Express njoza yafunye ebizibu by'okwa Jojo bamubulizaawo n'abeera nga abaali nti n'amutwala. Kwajjuka ttiimu z'ebitongole ezo oluusi zaagabanga n'emirimu. N'abeera mu Linti omwo n'abeera mu paka 73 naye oluvannyuma ate n'ayingira mu ttiimu ya UCB. UCB ekyasamba wansi mu kibinja kya wansi. N'ate mu 1975 bamuyita mu ttiimu y'eggwanga ng'ali mu UCB, ng'era bamuyitanga UCB eri wansi naye nga bamuyita ye. Okuva mu ttiimu eyo mu UCB bayitanga mu Jimmy Muguwa yekka. Kuba yali asobola okusamba ebifo bingi, yali ng'asobola okusamba nga midfielder, ng'asobola okusamba nga winga ku both, ng'asobola okusamba ku left ne ku right wing, ate ng'asobola okusamba nga striker oba emabega striker. Byonna Muguwa yali ng'asobola okubikola. Era ye ebiseera basinga bamumanyi mwamulabanga ye nga buli muntu ku mupiira nga gumwanguyira nnyo. Ate era mu kusala kwa mulanga kumpe ono makanika talina kyagenda kunkola. Ye Muguwa ye wati bwe yabeeranga kira oluusi kwa waliwo eddaala nzijukiranga Semwanga oyo ali mu Maroons, Eddie Semwanga baali tebamukolako substitute mu club ye, Semwanga tebamukolako substitute mu national team. Kwa Semwanga ye muntu gw'omanyanga nti ye namba yeemanyiddwa yeeyo bbiri. Naye bali tawe kipande wa Maroons okuandika ng'ensamba ne UCB. Namuga Eddie bakujjamu namugamba Eddie nawuliranga ekintu kimutta. Kwa ye Muguwa yabanga funny nga yajja kukugamba ekintu kyonna ate ng'asala. So ntimu y'eggwanga era mu Africa Cup of Nations 76 bamutwala. In fact omupiira gwe twasamba ne Egypt Muguwa yasookamu ne basuula Denis Oboa ku namba 11. 76 Ethiopia. Era yekka yateeba goal kwa Uganda, yateeba goal emu against Egypt. But 1 Muguwa yagiteeba. Kyekisuuza Oboa mutindo ate nga Muguwa abanga ku form nga Muguwa asobola okusamba ye mu 11 najja omupiira nga eno mu 7 asamba makati awo nga asamba. Era abamanyi mujjukira nti mu 1978 Jimmy Kirunda nga atadde record y'eggola 38. Jimmy Muguwa yaddirira Jimmy Kirunda ateeba ggola 24, Kirunda ateeba 32, Muguwa n'ateeba 24. Kyomala nti leeti ye y'okuteeba yalinga y'amaanyi. Ate mu 79 timu ya UCB kwa ate yasokka ya 1979 era Muguwa yasinga ne kwa Muguwa yasamba 10 nga Dr. Samuel Okiroro asamba namba 9, Muguwa nga asamba 10. Fred Musali yali ku 11 ngeno musamba basambisa Deo Serwadda wano mu Makati basambisa Jimmy Bossa Senior waliwo n'omulala gundi best olusinga yabeerawo nsoboga best oba gundi bamuyita Dr. Jalobo. Then ne babeera ne gundi Edward Baguma olusinga asamba mu center ne Martin Ochaga ne mu Bidani Lutalo ne musatu Nafaso Wuma ne Jimmy Bossa Junior tata wa Kadi Esobola Annington yakwata goal. Timu yabanga y'amaanyi ya UCB. Timu yokka yagigezaako givuganya ka KCC. Niba bempira jyo twa nasinga ubone bali batasinganga ko ku timu yonna by that time bali mwenda
kuba bukasa bakezesa ate bagwa John kezesa omupiira bakwa John kezesa omupiira ebiri ne Jimmy Mugwanga ezo goal ezo z'emitwe nga bwe mutwe ile goals in fact top scorer ali Davis Kamuga ina goal 18 Mugwa ina 16 ngere yali ila na zap ngasinga ne mwenda we goals tiyali ateba nnyo era mu 78 Mugwa yagende Ghana mu timu ne Africa Cup of Nations yagenda ne atete yasamba mpira wakati Peter yali agala nnyo Abe Nasuru kwa yali mutendeka mu prisons atenga Nasuru yali ne mulungi nnyo atenga ne Nasuru okufaana ne Mugwa nga asamba ebifo bingi kwani Nasuru oyo Abe Nasuru yasamba midfield yasamba nga mwenda yasamba mu wingi kugamba nga babifaanaganya nenga Nasuru atalina amaanyi oba Nasuru yali muto Mugwa ne Nasuru teyali nnyo y'amaanyi mu myaka naye Nasuru yalina amaanyi okumusingako nga asobola okukolera ekintu kyonna kiwetaaga kati Mugwa n'abeera nti mu Africa Cup of Nations bateekayo Nasuru yasamba mu kifo ekyo so mu 78 ku timu yaliko naye teyazannya nga yagenda kati bakomawo wano azanyi ba Uganda bangi bayagala okugenda ekintu ky'okugenda okusambira omupiira gw'ensimbi ne kijja n'agamba timu ekoze bulungi abawayabu babaagala mugitu tugende wano muzanyi yeke yagaana ng'ate ni mwafuko ni bamulonda mu timu yali Moses Nsereko yasigalayo n'aganze siva mu KCC one mugenzi kati yine mugenzi ne Jimmy Kirunda yagenda Tom Rwanga yagenda Mbundi Fipo Mondi yagenda bonna bagenda wa mu Arab Emirates ambali Shaija ndoza kati ne Mugwa yagenda Emma Mugirwa yagenda wadirite yali egana nine yagenda Usani Matovu yali egana nga reserve goalkeeper ni yagenda bakwakati ba Mugwa batuuka ne Mike Kiganda ni yagenda naba munne bakomawo nga club tegaba tutte kwa bali respecting abazanyi club bebe ne okuba nabo kati bagenda nga batwala ko omwomu abamu tematabatwala Mugwa yomu kwabo batatwala nakoma wano nadda mu UCB wabwe ate mu 82 najja mu Express watuka mu Express ate naba mu wamanyi nnyo yawa mu Express omo na bamuya no wa captain na bujja ku Goliath Mukasa na bwa Mugwa ng'onabeera mu Nenga Express ne musabisa bifo byagala ku Express yali inayisa sakata wange yabeera ku mwenda Mugwa ngo yosasamba mu 10 afipu musoke oba ku musanvu kati ate Express kati wejeleta Joaquim Matova round 84 kati ate Mugwa natandika ku Joaquim nga mwana muto asamba bulungi nnyo ate Mugwa natandika okumunonyeza ebifo wa asamba nyekadi ye Mugwa alinga asobola okusamba buli wamu ate nga Joaquim yalinga mulungi nnyo mu wingi so mu Express omunabeera mu kati mu 86 ne ba garabe mu 97 be assistant wa Kiberunga Kiberwa avudde mu FC Leopards kanye mu 87 bakochi ba Uganda be 10 bagenda egondi Germany ne Mugwa yali omu ku bo abagenda Germany abo omwali Moses Nsereko Tom Rwanga Fipo Mondi Dani Lutaro yani ngwenzikira Mwanje tata wa magambo na Magero ayogerera cases Mwanje Seru mwanzijukira mu ya Fipo gondi Timothy Ayeko ne yali mu Johnny Latigo ababazanyi bali abazanyi 10 Mugwa was one of them bali 10 de Lubomboya yali mu resistance Mugwa yali omukubo ne baganya bakomawo Mugwa nabeera kawo assistant wa Kiberu n'oluvannyuma yavaawo n'agenda e Rwanda n'agenda n'akokinga mukungu ya Rwanda ne mu 1991 awo Kiberu yamaze okufa Mugwa n'amugamba akomewo wano naye bwe yakoma yasanga oti bamuwadde omulimu kati mu Express n'abeera assistant coach mu 95 otinga agenze mu Villa mu February kuba oti yagenda mu Villa mu February wa 95 bwagenda Mugwa n'amufuya head coach n'asigala n'ennyola okay kati Mugwa n'awangulira Express dabo yuko bye kyali ne Uganda Cup byo Express bye ine dabo je ina yokka Mugwanga ye coach Express netuka ku semi-finals za Africa Club Championship waka Champions League netuka ku semi-finals ne Orlando Pirates ne bajjamu na Mugwa ye coach kati mu 96 Express ne leta Popadick bwe muleta Mugwa n'akola ki omuyigo Mugwa kimuyisa bubi nnyo n'agambadde enkola bulungi ate kati kireesezza coach ono kitegeera Mugwa ye n'ava mu Express n'aleka mu nnyola ne Popadick
nagenda ko yafuluma kona komo nabira ko muno bwati ne atafuna timu bunyamulanda ko assistant coach wa Uganda Cranes okomyoka ba Lubowa nikitakola bulungi ate ne baleeta Paul Hasule namyoka Lubowa kati mugwayi naberawo but ne oluvanyuma nnyo nagenda ko mu police naberako mu police baleetera Paul Hasule okutereka police kati ngaavude mu villa kati ate mugwa nakoma mu express naba yakadda bidye byasanga onyora ngadura anatiro okujja nasanga nyora basanga onyora mugwa awafuna accident ebo yogerere wafuna accident express ne mugoba kwa mugoba nabiranga tacha ina club nabya bange natalina ataniko awu ebisera bwe bitaniko kubembere embi ya mugwane bila utalina mulimu talina chi kakati around bimwenda otinga zemu express naleta mugwa irabire assistant we nemudwi 10 yawo niba express ne mugoba mugwa kaba mugwa nabiranga tachina mulimu paka tena agende na chivubo kuyanga asha nate obutebo okutegeka butebe bichi then ubanyuma nibamnene bamujina musala kondo zawaleta manager omwala nabiranga tena mulimu nadde wawe hoyima nabireyo masole masindi naba ibanga deni simirwa masinde hoyima bintabula nabira ibanga deni naye paka bwe yalwalireyo bagamba mulwadde mbaloza ngali kasese kuba nayo bagamba yagenda ko yo nabira omunga nate obulwadde bujira ddala paka bagamba nti ina dementia ino obulwadde obukwerabira biroko nebamu kati waliwo Haji yalinga wage express nga ina hotel bagita Olympia Hotel eri Kansanga bamita Haji Muhamudu sabiranga ne ba basi nsubuga Muhamudu Nyombi hotel ye Kansanga jwa Olympia okiyanga agende gaba akavuye Kansanga mu katawu mu trading center ni Masao ngokiranga agende galiwo hotel jwa Olympia na gamba je wano mugwa nja kumulabirira ngabera mu hotel yo Haji bamulabirira buli abaga okumulabako bokwa kina yinyinga amulabirira ngagaberawo musambi ofe ko yo Haji yabagiranga express nawo babasi nsubuga kati Haji naberawo kati ndoze twalo mu February wa 2021 Haji nafa covid in fact you twalonda mu elections when Haji yafa yafa bana ba taking over ngate bamanyi Muguwa namugobawo kumbuko baba ne bonna bali bamulabirira awo bano aba pastor Moses ne banne kati ne ba ateka dinagende ewala ne moya we yali amulabira naddaye Masindi kati paka kwe kufa kitegeza teyafiride mu Kampala munabadde Masindi abadde Masindi yaddayo wakati banye Kampala litayina wagenda kubeera kitofu yes so Jimmy Mugwa nenga Jimmy Mugwa bono nyabazanyi ba Uganda bali bamanyi omupiira Jimmy Mugwa ali omukubbo abali abalungi enyenyenye abasama omupiira mulungi enyenyenye asala apasinga bulungi atomera bulungi he was a complete player ne watyo mukama we kitalo nnyo ebyokuzika tujja kwongera okubibategeeza naffe nga tubitegedde